kinakuwaza okulya Christmas n'oli ey'okubiri n'oli ey'okusatu n'oli ey'okuna n'oli ey'okutaano n'oli ey'omukaaga ng'omwana wo tomulabyeko tomanyi kyekitegeeza fiizi nzirina abaana b'abantu bangi bempeerera omwana omulenzi gwenzaala ze nasembayo okwagala okumusasulira twazireka mu Ministry ya Youth and Children Affairs gye zaasigala looya yanoonya engeri gye tutuusa fiizi ku mwana gwenzaala Isaac Okingo kyalema omwana bamuyita Isaac Miracle Okingo kati awezezza emyaka ndowooza 9-10 awezezza emyaka 10 ku myaka 11 mulaba ng'ayinako 3 abeera mu Uganda nange mbeera mu Uganda ate oba bamugamba nti ndi abantu gwe kirumye gwaseka Doreen yagenda n'alaba taata we yagenda okulaba taata we Mulago ne bamugoba. Ani amugoba? Taliiko bakuumi. Okay. Wano Masasi? Negwe mu Masasi. Mu gundi ya Masasi. Doreen ye yasooka ye Mulago. Bamugoba. Noonya Doreen omubuuze. Doreen ngenda munonya. Era bwe kyafuluma mu mawulire ekyo ne bakivaako. Nti abaana baagana okujja okundaba. Bamufubutula. Bamugoba. Okay. Era kyekyo kye twakolera Olisho n'enkubuza nti yali ayagala abaana bagende wa maama waabwe omuto bamulabireeyo. Ejjoogo ly'abakoze. Yes, bano baana tebasobya gy'oli kituufu. Naye onaasobya ono malaaya gye bali. Osaidia abaana bamulabanga. Maama y'ono abazaala Teddy si y'oli. Era bamuwishinga bubi. Kati goyagala bajje na mayumba bajje bakulabe. Ate ng'ekyo yogedde nakyogere ekyokuddwaliro tokyogedde. Eggulire ly'ekyokuddwaliro bwe lyafuluma. Omusajja alifuluma n'agamba bw'aba ayagala bujulizi babutubuuze. Era ne kamera z'eddwaliro muzibuuze nti Doreen teyaliiwaawo. Ne bamugaana nti tekijja soboka. Ne bajja ne baba addressingira mu lukale abaagala omulaba ndowooza mujja kuba bannamayumba. Famire. Bagende namayumba ewoli. Olwo baddressinga bannamawulire n'abalala. Naye ne famire member omwana bamuaddressingira awo. Ekyo bakola mu kikya. Kati saawa eno nti abaana ne batandabako. Teri musumba yandaba. Walonda emikwano gyo egijja mu kyotambuza. Emikwano egijja mu kyotambuza gimodero jajja kubanga waliwo ate obutambi obulala obutayita abo baana nga bubayitambwa. Omuntu y'omu buli oba namamonde oba buno obulala obwo mu stage ya namamonde waliwo obutambi bwe yafuna ng'ayita abaana abayitibwa abaana kati mbwa ng'abayita mbwa otyo. Waliwo obudde nga bwali bwa bakolimira kenyini. Yes. Bagamba abaagala. Yes. Okay. Waliwo obudde nga bwa bawooninga alabe bwe banaasurvive. Pastor Teddy kati yafuna ettaka Makindi eyo Busaabala church kati gye yadda takyapangisa. Waliwo obudde nga church etandise bagiwadde emyezi 3 okugwawo. Naye nga byonna biva mu kamwa kamu. Kati ebyo singa osoose n'obiwuliriza noga ono yayogera bw'ate nayogera ne kino nayogera ne kino kati yayogera Gasiya. Ono Gasiya. Yes. Era singa tokubye simu singa sewa ngenda mutawanyiza bwere wa muno ali mu bibye. Ono ali mu kajanja. Yes. Kabisa kajanja. Because waliwo ekyo ekintu abazungu kye muyita ki emotional blackmail. Emotional blackmail ngerimu ka sympathy. Nti kambeeraawo singa mbayo ne benkwata ne bambi oh dear mazima wabambi ono. Yes.
okitegedde because abo tebabulawo naye ng'ate ffe tukimanyi nti ekikulu si bantu baliwo oba boolaga bantu nti kyekidifendinga amazima go amazima gedifendinga tegeetaagako bantu bangi kati bino ebyazze birimu ekisooka acting ekyokubiri birimu real life real life yeki nti obulamu bino byonna bwe tumala obbikola ebyokwewaga ebyakavubuka kafuba ebyakavubuka mpaga kasajja fuba bwe tumala obbikola obulamu obwaddala bumala ne bukakinga apu naffe nga twalina ffe director omu yatugambanga nti you boys you are playing together and dodging classes but at the time of picking exams everyone will come alone and you will look berserk with your eyes with your report saying F9 you keep on playing nti awo real life wejjira nti tumaze ebibuuzo tukubya akadanke kati tuzzeeyo nti aba bagambye ebibuuzo byawedde awo buli omu oba individual awo muba temukyali group so nga lyosala class okugenda mujambula mwasalanga mwenna kati kino kibeerawo mu bulamu nti bino byonna nga bimpaze ebyalavu empya n'ebirala n'amaanyi ne ssente n'affiliation ku gavumenti sigambwako biki byonna nga bimaze okuggwa obulamu obwaddala bujja kati butandise okikinga pastor bishop Serwadda yagamba bwe baali bazimba enju yaabwe bazimba enju nga nnene nga bagamba njagala junior abeere wali kibeere self contained abawala tebamutawanya abawala babeere wali naye abawala obagatta tubaawule buli omu abeere n'ekikye kakati ffe tubeebereko distance ekyaffe ekibeere eno tebatukubira kerere olukubo ne lubeera lunene naga naye kati we batuusa ali myaka 7 buli mulenzi olwatuuka nga kampasi nti ayagala ruumu ye ayagala hostel yo n'agenda abawala bafumbidwa yabyogera kufumbirwa kwa muwala wo n'asembyeyo n'agamba saawa eno bagenda otunula enju nnene ebalemeredde teri mwana n'omu abazzukulu nabo abaana babalemedde bajja kyalumu n'agamba ne ruumu 2 zibamala sekyo nakula nti muzungu yazimba eyo tororo olwamala abaana be bonna osoma abadde mu emyaka nga 3 bonna osoma ennyumba ye wali ey'enaggulu n'agipangisa n'azimba kakalina naye nga karuumu 2 tubagamba abantu alaba amazzi bw'ati abeera na mukazi we wali kwokya kanyama ennyumba enene tagyetaaga kati wano obulamu buno obwaddala bumala ne busetinga ini ng'amampaati gawedde n'otunuira enju nene okukamala baagikusuubirizaamu abaana n'abaana tebannalabika neyabakusuubiza omumanyidde okitegedde takyalina tewakyaliwo wajjukira tewafuna nti muto ali awo okitegedde mukulu munno kuba ebyalavu nga byo bw'obimanyi ne bw'oba osanze mukadde kiri bwe kiba kikutembye ekyobwenzi abeera sweetheart naye bw'omala obimanyiira n'olaba nga yeewa bulijjo abaana bwe wandigambye nti ozannyeko nabo babuze oba tunaafuna abasalogasi neri tokyasobola kuddayo ekyo kati nebiri byobadde oŋŋamba mbw alabika ali lubuto obadde oŋŋamba bwe nawulidde tiwaliwo ali olubuto naye katonda tumuleke yalwana bandi banno balongo katonda tumuleke alwana ebibye katonda tumuleke ekyo kyo nakireka omanyi waliwo ebintu ebitaliiko debate bw'osobola okweyita omulungi Faruuku nga buli omu ogamba mulungi nga buli omu omugamba oli mulungi ng'era weetimba ebyobulungi byonna naye nga buli omu agamba lwaki olina tugamba lwaki okipika tokyabye yes naye kati bw'obeera ng'olina ekikufugirako oba ekifuga omutwe tosobola mmanya nti naye abantu nkakabakake kambate naye ffe tukuleka olw'okuba tumanyi nti ffe abantu ebitusukka katonda abisobola katonda bw'aba yalwana ffe tetulina nsonga lwaki tukugambako so kati kyegambye nti ennyumba egejja so kabuvubuka ono waggwawo laavu bweggwawo excitement neggwawo obulamu obutuufu buli wagambanga Doreen duka agenda ekololo meet this person okole boti wagambanga Winnie duka egundi kola boti nogamba madamu yennyini kola boti
tokyalina gw'otuma. Ate bw'otuma ebintu ebiri personal tobeesiga. Bantu ba church ba contract si ba family. Okitegedde? Ekintu ky'osobola ottuma muwala wo Faruku tosobola kintuma. Tekisoboka. Okitegedde? Kubeera osobola omugamba oli mugambe bw'oti ne bw'oti mazima muwala wo kyajja okukola. Faruku nze bw'ontuma ku muntu n'endaba nga nsobola omufunamu nze nja ttandikamu embeera. Naye nno lwakuba ngambye naye gy'ali. Gy'ali eka lwakuba kale ndowooza abadde akooye. Olwo nkuryetinga eri omugagga ekimulaga nti kati yeesiga nze. Kuba ndabye waliyo omulyo muwala wo takisobola. Bw'omugamba genda omugambe siriiyo oba toliiyo. Bw'omugamba genda omugambe bimpe oba obitumizza. Kati ebyo byonna ogenda obitunulamu nga gy'owasindikanga Doreen tolina gw'osindikayo. Olowooza osindikawo kyaki ebintu biri personal. Negwoteresa ebyapa. Kati kyekiri ekyogamba nti kati waliwo real life yeyo nti omutima gutuuka ne gunnuma ddala gumuluma. Ogwo gumuluma. Kubanga alina byalowooza nga luli yali abikola. Yabasonyiwa. Agambe yabasonyiwa. Tabalinaako tabu. Biri byonna bye yakola yabasonyiwa nga taata. Ojjukira President Museveni ng'agamba nti abanuupu bamubba akalulu. Nzijjukirawo. Wawulira otya? Nzijjukirawo ssebo. Yagamba takitegeera kitegeera abaana bamubba akalulu. Kati kwe kugusala amanjolu. Nti ku bigambo biri byegambye ebyasooka okwogerwa. Mbwa. Namamonde. Tebajja malako. Tebajja kusobola. Kandabe bwe banasurvivinga. Kandabe ki byonna nga bikomye ng'era tebikoze. Finally afuna amaanyi agasonyiwa. Bannange. Gwe refali. Gwe opponenti. Gwe wina ate gwe ringi announcer. Byonna ku muntu omu. Biri byagana okukola byonna. Byabayita. Teddy mukyala Teddy yafuna ekyaki, ettaka ly'ekyaki. Yes. Era kati Samoni bw'oba oziraba tezikyali ku Bati Valley. Naye nga yamalawo emyaka egisukka 2 nga bamuwa emyezi 3. Yali amanyi tagenda mmalako. Yes. Kati nno Mukama abikoze. So kati it's okay. Apology accepted. Nanti okimanyi nti omuzadde tasobya mu maaso g'abaana. Omuzadde tasobya ekyo kituufu. Naye kati bino. Anti tabani wa kamera yogera. So. Omuzadde tasobya mu maaso g'abaana ekyo kituufu ne Bayibuli bweyogera. Yes. Era mu mateeka gonna 10 eyo lyokka lye yajuliza n'agamba. Lwaki abaana tebasonyiwa taata? Webanga bafollowinga Bible. Nedda. Kati kino tojja kugamba nti baana kusonyiwa taata kubanga abaana tebalina kye baakola taata. Bagende bamulabe. Okitegedde? Bagende bamulabe. Wuliriza kankuleete. Doreen yagenda n'alaba taata we. Yagenda okulaba taata we Mulago ne bamugoba. Ani amugoba? Taliiko bakuumi. Okay. Wano Masasi. Negwe mu Masasi. Mu gundi ya Masasi. Doreen ye yasooka ye Mulago. Bamugoba. Noonya Doreen omubuuze. Doreen ngenda muno. Era bwe kyafuluma mu mawulire ekyo ne bakivaako. Nti abaana baagana okujja okundaba. Bamufubutula. Bamugoba. Okay. Era kyekyo kye twakolera Olishon enkubuza nti yali ayagala abaana bagende wa maama waabwe omuto bamulabireeyo. Ejjoogo ly'abakoze. Yes, bano baana tebasobya gy'oli kituufu. Naye onaasobya ono malaaya gye bali. Kusaidia abaana bamulabanga. Maama yoona abazaala Teddy si y'oli. Oli gye bali malaaya. Era bamuwishinga bubi. Kati gwoyagala bajje namayumba bajje bakulabe. Ate ng'ekyo yogedde nakyogere ekyokuddwaliro tokyogedde. Eggulire ly'ekyokuddwaliro bwe lyafuluma. Omusajja alifuluma n'agamba bw'aba ayagala bujulizi babutubuuze. Era ne kamera z'eddwaliro muzibuuze nti Doreen teyaliiwo awo. Ne bamugaana nti tekijja soboka. Ne bajja ne baba addressingira mu lukale. Abaagala omulaba ndowooza mujja kuba bannamayumba. Family. Bagende namayumba ewoli. Olwo baddressinga bannamawulire n'abalala. Naye ne family member omwana bamuadressingira awo. Ekyo bakola mu kiki. Kati saawa eno nti abaana ne batandabako. Teri musumba yandaba.
walonda emikwano gyo egijja mu kyotambuza. Emikwano egijja mu kyotambuza gimodero jajja. Bakikosi. Excuse me. Bakikosi bajja. Abakola ekifaanagano ekikyo baliwo. Abakinyumirwa kyokola. Excuse me. Bajja. Tolaajanira batajja kubanga nabo batyo getting contaminated kubanga tebamanyi mafuta mwokolera. Ye science oyo. Gwe ng'oggyeko ekyokunkakasa nti olina Katonda. Katonda tebamwogerera nange neetaaga omulaba. Nange nsobola omulaba nti Faruko ngamba olina Katonda. Nze omusajja lumu yajja nangamba musajja wange nakuwulidde ewaawo mpulira bateekako enjiri ya Pastor Tom oli mulokole munnange nninamu obuzibu omanyi nange nalokoka naye Katonda yansumulula naye erina ebintu byabadde tannansumululamu nava ku mwenge nava ku kukwana nava ku ki naye beetyo yakyampisa bubi okimanyi nva genda wali emitwalo 10 bagikubye essimu yange bagikutte ne mugamba ebintu bigenda mpolampola omuntu asumulwa mpolampola ojja asumululwa ne mugamba naye byonna wabivaako naye oliraanyeeko anywedde omwenge gukutte bukwasigwa Bluetooth kuba mpulira gukuwunya kukamala naye nga bw'atannakusumula nabiri guno omwenge nagwo bw'oba obadde ogwerabidde nga waguŋŋamye nti yagukusumulula ajja kugusumulula awo eby'essente we byakoma. Nsaba kunsonyiwa muganda wange nafuluma gate. Okay. Kati omuntu abeera ku level osobola obeera ku level nga si kyakugamba bugambi nti mukama waali nga gwe naawe olaba nti wali empute okitegeera so kati nga tonnagamba bankyawa tebajja kundaba oba biki bamazeeko ebbanga abaana nga kati obayita baana bange sooka ojjukire nti waliko ng'obayita ki mbwa ezaali embwa naye ekyava mu kubayita embwa ate ye kubasonyiwa. Yabasonyiwa nze nekkuba oluyi negamba nkusonyiye ekitegeeza mbadde nkuzaako kibooko nekuba pa nugawo nkubidde nega nkusonyiye kati yembeera bwe tuli so kati ng'ebyo tebinnayogerwa tusooke tukole ki tujjukire bye twayogera okusooka byali bifaanana bitya tebanziriza so wano waliwo ka sympathy card akatambula nti oluusi kati ebyaddala waliwo ebintu byolwanyisa naye obuntu tosobola bulwanyisa okitegedde nti abantu babadde nga bakimanyi era kuva namumbaga nga beebuuza Macron engeri gye yafumbira omukazi amusinga emyaka 23 okitegedde paka we yatuusemu ku baluyi naye nga bone bwe basimilinga mu public emanyi bajomba because they don't match okitegedde kati ak'obuntu keko nti kalina otuuka ne kavaayo nti gwe ne bwewefuula bize oli occupied biki kukyajere at the end of the day ogenda tuuka enamayumba obirowooze ng'olaba tebigatta omale ogambe kamale gakyogerako kati engeri yokyogerako olina okireka nga kiraga nti oli mutuufu kati wano ng'okirese muzibambi kati wano Katonda yali mu kulwana oba sitani yali mu kwawula ffe tukkiriza nti y'omusango nga bwe gwagenda enakawa mu kooti y'abantu y'ensi abasigala ku mavivi gugende mu kooti y'eggulu bayinza obba bakyagulinamu 2-0 ate eddakiika ndaba zitambula yandigutegula mu y'ekyenda katusabe ne France yabadde egezaako katusabe gwe abayingira mu ya Katonda bagulidinze bagulimu 2-0 abali mu yensi ate banyigiriza bali ku goolo bati balaga nti era bana babetinga live in play bw'oba obusiba goolo eddako next goal bano abakooti ya Katonda
bawulira balaba nti yegendo sympathy zijja kujja. No problem, we shall wait and we shall still chase it because it has come and it has not worked. Then ekyokusatu kyekyomusajja gwagamba omusajja yawamba abaana be katulabe wabafumbiza tumulinze mu kkoona eryo kitambulira era mu kkowa eryemu erya blackmail ekugambye nti gwe ogezaako tulaga nti gwe kyowakola nti ne Kayanja kyeyakola bali Kayanja nti kati awo muli equal bali kuwe Rubaga. Yes, because when you try to sembo omusajja atwala omukazi namumulekera, you want to make us feel mbu Kayanja yatokota Teddy mbu kati alina abakazi babiri Jessica ne Teddy nedda. Hey, stop it even. He's lying. Alimba. Yes, but he wants to make you think nti kati kiri iko wamatola kati noli ekimwe sibya ku bana bamuneki. No. How often have you seen Teddy under the guns at Kayanja's place? How often? The only time nze je nasoko balaba omukazi Pastor Jessica bali bagulawo church. Wali ku triangle bwe bakuba meeting yo kugulawo church empya. Jessica yaliwo. Yes. Olwaddako Pastor Jessica era yajja naweerezaako ku Bativale. Ndowooza ogwazeeko oba eringa afunye ettaka oba tannagenda nakugenda. Jeje emirundi. I've never seen Teddy at Miracle Center. Because omuntu njagala mpulire Farouk, omuntu aliroko obulungi alina obuyisa obubi obulungi ng'omusajja oyo ng'ayagala okulabisa singa naye asiiba ku bituuti nga ye kwabeera nga byakola. Era ngamba bano abaana singa baalina embeera emuddamu era emwanukula oba emutyoboola singa nabo bwe bagendako ewa Kiganda leero ne babeerako ewa Kayanja leero ne babeerako ewa gundi beesonyiwa ne bagamba oli taata yawuba yatwalibwa yabbibwa katusabe bw'alitereera alidda. Nga Teddy bw'aba addressing agamba Teddy Naluswa Mujingo omubwati mukyala we omubwati kuba kimanyi essaala bw'eneeyanukulwa alivaayo gye yawambibwa nadda gy'ateekeddwa obbeera. Yes. Ono ku kituuti yagamba ki? Byonna byagamba mbiwulira. Kati ekyo kyaleeta kyakugezaako kwikwetinga Kayanja yatwala mukazi we n'abaana. Yatwala omukazi n'atwalirako n'abaana. Mukirabike nti Kayanja tabanga omukyalo y'amatooke. Bannange bapasita babadde ki? Ebyo byagezaako twalamu abaana. Eyo blackmail. Kati mbolo direct blackmail. But in the first place, what has Kayanja done? I don't know. Okuyamba abaana owaganira obayamba owabayitira embwa kyeyakola ekibi. Anti abuuza abayamba ngani? Wali agala bafe olw'okubanga ekigambo kati nno Katonda munnaye akozesa bantu. Okitegedde? Yobu bwe yali obubi ng'alwadde ali bubi atabusetabuse bakwano be Bildad n'abalala bajja ne bamugamba naye nga bwe bamutuukako bamugamba Yobu olimba oteekwa okuba olina kye wakoze yogera amazima kiki wakoze Mukama ng'omuweereza tasobola kukola bw'ati oteekwa okuba olina kye wamukoze. Yobu olimba buli eyajjanga nga mugamba Yobu olina kye wakoze Mukama yogera amazima nga teri akkiriza nti Yobu asobola obbeera ekyo naye nga tebamanyi nti pulaani yali mu ggulu nga Yobu wakugezesebwa alabibwe paka Eriku bwe yajja. Eriku bw'abatuukako nga muvubuka mutono abagamba nti abakulu muteesezza mbawulidde naye kuva ddi nga amagezi abakulu tegeeyolekera myaka nti mwe abansinga obukulu ebyo bye muteesezza n'abagamba kakati Yobu wammanze kankubulire n'abagamba ngenda kwogera na Yobu naye bwe mba njogera bwe naaba nsobezza muŋŋamba nti yimirizaamu bwe naaba sisobezza muŋŋamba nti genda mu maaso n'agamba Yobu nkubuuza gwe okubeera omulungi ennyo omutuukirivu kiyamba ki Katonda? Kyongerako ki Katonda? Tekirina. Nti tewali. Nandi gwe okubeera omubi ennyo nga Sitaani. Katonda omuggyako. Tewali era. Namugamba kakati omusajja abadde akusaasira lwa kisa. Wetereza. Obadde osaasirwa lwa kisa. Kati lekera omubuuza kye wakola.
lekera n'okuwoza naoyambanga abantu onsasudde otya nze abalina enjala nabaliisa n'ebirala nabikola mukama onsasudde otya lekera obimubuuza kubanga wooli toliiwo tafiirwa takola loosi n'ababuuza nti bakulu neeyongereyo mu maaso oba byenjogedde mulina kyemuwabula ne bagamba eri kuyogera okitegedde kati kyekino saawa eno kyataategeera nti Katonda ayisa mu bantu Yobu singa yasigala na mikwano gye gye yabeeranga najjo nga n'omukazi ow'e gwe yeebaka naye yatuuka omugamba yeegaane Katonda Yobu teyandisumuluddwa naye Katonda asindikayo omuntu nga wuwo ng'oyaze kununula kyeyakola nga ye bwe yali awera nti tebagenda sobola ng'amanyi nti yabalabiridde okuva mu luumu ebwayise enkuba gye yabakubiranga nga balembeka omukazi gye yayolezanga amasaati 2 ge yalina n'omuntu atuuka okuba ku redi agambe nti bugingo oteeka okuba oli mu saati ya bbulu omukazi akaaba amaziga nti omwami wange bamanye esaati zayambala ziri 2 zokka kubanga era baziozanga kiro obwo obujulizi bwe buli yakola bubi nnyo namugamba oteeka okuba onyumidde awo mu kasaati ka kabbulu bambi teyandimwisiza waati okitegedde kati yamanyi nti okuva eyo gye baava mu ebyo okutuuka mu golofa we batuuse ye mwenye ekamala byonna yeerabira nti Katonda asitulayo omuntu ku lw'omulembe omulala oba ku lw'omuntu w'omu alinayo gw'asitula ng'amuleetedde oyo kati Katonda bw'aba yakozesa kayanja ekyo kintwala ku pointi ey'okusatu eriwa ey'essente nti nzirina njagala obbawa njagadde obbawa weerabidde nti twaliko mu kooti ng'agamba bamulagidde abawe emitwalo 8 ewiiki egyo jjajja yajja n'alangirira ku gundi ku kituuti nga bamugambye awe fiizi omwana baziwe omukyala kuba ya shopping yakola biki n'ebirala n'agamba ye baleete bank siripa ayagala sasula mu ssomero ku ssomero gye bagula keesi ku ssomero gye bagula ebitabo ku ssomero gye bagula blanketi ku ssomero gye bagula tissues gye bagula sandozi ng'aganye sente oziwa bugingo oziwa Teddy kubanga kiri kimulimu nti kamukwata mpulire kyeragala nekigaana kati kyagaana Katonda n'aleeta kayanja n'akola kye yakola ne kayanja tayogera ku musajja oyo talina yadde kye yali amwanukudde kati bino bibooza alimba nti mbanoonya ebbanga lyonna lyabadde ku samonzize n'ayogera kayanja tali yetingangako nti ajja ayogere nti ayanukula bugingo era omuntu eyasinga okubeera ku nsonga ezo Pastor Jessica kubanga ye ng'omukazi yali akimanyi kyekitegeeza okubeera n'abaana aba naye ng'omusajja agamba onoomu yekka gw'ayagala mbu bali basuumuuseeko beetereeze bana ebyo ebintu gye biri ku likodi Faruku kito binoonya omusajja yavuga speed bamuvuga speed nene naye ng'omukazi agamba bamuwe sente za Isaac agamba ayagala banka siripu ebintu ebyo byalimu ne Senkubuge ng'agamba neŋŋamba Senkubuge mubuuze Senkubuge obanga takimanyi nabagamba bampe bank siripu nabako bank siripu z'obundaazi obugenda yali omukyala w'abaana yani ali wenna ow'ekitiibwa Nakiwalo bayita ng'ayagala buli risiiti lwayogera ebyo ebintu mbye bamwe bank siripu ajja teekayo naye nga bamugamba ono maama yamanyi n'essomero wajja oteeka omwana kubanga kati talina ki buyambi bwa musajja yamanyi essomero lyajja oteekamu omwana erinamwanguyira yalina okugula ebintu by'omwana yalina okukola ki mbu baagaana oleeta banka siripu olwo ayagala bassa kugiribwa wali nti gwe nnina okunyiga ompulire nze mwenye Katonda bwatyo si bwakola bannaye Katonda abantu mubeereyo ne mweregalega ku bantu gwe nkusiba kitata style gwe nkukola bwe nti sirina gwe ngamba bwe nti n'atagira bwati mmwe njagala mbabuulire kino nkyogera mu bulungi nze nalaba interview za Sudiru ezisukka 4 ng'abamuvuganya n'abamulwanyisa abagamba ne bwe munanzita my son will take over my son will do this ng'ayogera ebintu 3-4 n'agamba my son Sudiru teyafuna yadde essaawa egaba panado oba drip ku mwana pulaani za Katonda
omuto muteekako mbeera pulaani za Katonda. omukazi omunyigiriza omutaddeko emberowooza gwe gwabimala Katonda Sudiru yalina hope mu mwana ng'ajuliza omwana oyo naawe n'ogamba kirungi ozaala omwana omulenzi kirungi ozaala omwana owuwo ate omwana n'akutegera oba n'akuwuliriza. Katonda n'agamba human wait a minute namudiritinga kati omusajja enkwata gye yakwata abaana yali amanyi omusajja enkwata gye yakwata abaana yali amanyi kikoma ku ye nti yabimala bwe bava ku nze biwedde kubanga yasooka n'aportrayinga ekifaananyi mu bantu nti kitedi kinnamamonde tekiyiiya si kikazi kikalabakalaba ng'ono omuyiiya omanyi alina oyo omuyiiya wasoma ebya Google omukazi omulungi ennyo sebo wetaaga byange oyo asoma ebya Google mukyala mugezi nnyo nantaba mukyala mugezi omukyala oyo mugezi nnyo bannange naye nze sitaani mwewuunya bannaye sitaani ndi mulokole naye sitaani alina amaanyi sitaani neewuunya enkwata gyakukwata n'obanga ensi yonna kyolaba yo tekiraba naye nga gwe gwakiraba gwe wekka alaba obulungi gwe wekka alaba nti muto gwe wekka alaba nti mugezi gwe wekka abiraba ate era gwe wekka alaba nti byokola bya Bwakatonda naye ng'ensi eraba bulala okuggyako abo b'otuuzizaawo kuba abo babeerawo balina obbeerawo. Katonda tasengula kirabo akikulekera akikuwa naye omwoyo naye abagamba omusajja era ng'akikuba anti Katonda takuggyako kirabo kyo. Ne Dawudi yasigaza amaanyi ge nga bwe yali akola naye Dawudi kye yakola Katonda yakimuvunaaniza emirembe ena. Babusolomu bonna baafiira mu kibonerezo ekyo Katonda kye yamuwa. Kwata mwannyoko muganda waakuse ate ne muganda waafe paka abana lwe baggwayo. Naye nga Dawudi yasigala w'amaanyi era yasigala kabaka. Buli kibi eno abantu osigala oli w'amaanyi ate otambulira kwabo abalowooza nti gwe amaanyi gago baakulekera. Abo nze tugambira ku musajja otomanyi gye yanzija abo obasigaza musajja gye yakujja gw'osaba nze baneete mugambira nze nali mubi nze toyogera naku musajja otomanyi. Ebyo bibeerawo kubanga omuntu bwaggwesa amaanyi ag'obwa Katonda aba yeetaaga gansi ate agansi geetaagako abantu bagiwadde omuliro abo ababadde awo aboogera bambi bambi kyenkubuuziza nti nga tonnayogera ennaku ekyo kituufu nnyo 110% tukiwulira naffe tukimanyi nti omuntu okituukamu ng'owulira ennaku ennyumba nnene nnyo eyakusuubiza omwana tamuleeta ate naye mukadde si muto nti ali awo tebikyanyuma bulungi nga bwe biri awo abaana bwe watumanga tobalabako bwewandizanyeeko naye mutabanyiwo taliiwo oweeredde ono ataliiwo nabyo bikutamye alina oyo osimanyi gwe baatumaani oyo gwaweerera owamakula nabyo bikutamye owulira sente ozirina oziwaayo okuziwaayo ayinayo nali manyi makula yajja n'omwana mbadde simanyi naliwulira wagula esikaani gwe baali bali wale manyi yagula kaveera nali simanyi nti yajjira ku nnyonyi tekuli road test neno nali manyi yali pano beating fira nze nali manyi fira wali omanyi aguza hybrid kusaasidde so kati fira yunga waya egubase wali omanyi agudde mu bintu nkubisabika buveera naye nga fira so ekyo tukimanyi nti akiyitamu so ekyabaana kimuluma akiyitamu kati okusonyiwa kwa taata temukubala mu valyo yabasonyiwa obuzibu taata yeewa obwakatonda ye yandigenze owakatonda omusonyiwa ku bye yasobya n'ebibaddewo ye ate yeewa obwakatonda asonyiwe bano be yakuba empi kyenvudde nkubuuza nti nga tannagamba nti abaana be bamuluma saawa eno okimanyi nti olulimi lwe lukyuse okubayita abaana lulizalimbwa ezo oba ezo vidiyo tozirina public ezirina embwezo
ebisiraani namamonde nga maama waabyo namamonde. Ono lumonde ensajja yazaala mu nkazi nayo temanyi etegedde efunye makula nti oli mamonde. Okitegeera kati bwe yabayitira ebyo awo what went wrong? oba yagende wa Katonda neyenenya nga yategeera ensobi mpozi engeri kati bakatonda gye bali abangi kuba kati nga ye gwaweereza oyo omulala mu kuwaffe. Waffe takkiriza byakola naye owuwe amukkiriza. Okitegeera bw'aba yagenda w'oyo owuwe oyo owuwe era tetwewunya kubanga yamugamba ye ataasonyiwe bano be yasobye. Kyova olaba ye owuwe yamuwa ekyo naye ffe tukkiriza nti singa yali yagenda wa Katonda yennyini ffe gwe tusinza gwe tumanyi naye gwe yatuyigiriza ng'akyali ku maini singa yeekuba mu mutima n'ayita abaana n'okukyusa n'akyusa n'akola Katonda kyalagira eky'obufumbo obutuufu. Kati kyekiriwo ekizibu abaana okulaba ku taata kyekikalubizza sikola wamamited naye abaana bwe baba tebannakiwulira olw'obusungu bwe bawulira ku maama waabwe bwe baba bakyabuwulira oba ekyo njagala nkikubuulira amazima gennyini ekyo kyalwanisa oba ekimuluma kati teyakisuubira nti kirimuluma. Abantu bwe baba boonooneka bandestimatinga amaanyi ga Katonda. Okitegedde? That is true. Adamu bwe bamutuma atuume ebintu ffe Bayibuli yaffe bwegamba nti Katonda bw'amala otonda ebintu byonna n'atonda ne Adamu yamuwa olukusa atuume ebitonde byonna ebiri ku nsi amannya ensolo zonna ebiki ebinyonyi n'ebirala. Adamu yalowooza nti Katonda yali akooye. Katonda yali amuwa buyinza. Abantu kye bagira wano amaanyi ag'oku lulimi Katonda akuwa yali amuwa buyinza ku lulimi lwe lukozese lujja kukola byokola ki byoyagala. Kati abantu bamanyi nti Katonda bw'akuwaamu ofuuse Katonda naye anafuwa awaabira mukazi naye nga mu ndagaano ye Katonda tamugambangako nti wulirizanga omukazi kyagamba. So kati abantu abamu beewaasira wano nga bagoba abakazi nze mbalabyeko naga abakazi embweyo kanviire nze kalowooza nze nsobola obula omukazi kuba abadde amanyi ye provide waka munnaye byangu kuba olowooza omukazi atuddeka naye omukazi asobola otuula eka n'okolera omwaka omukazi n'atereka miliyoni 2 nga gwadda n'emitwalo 210 mu nsawo enkya teziriimu n'odda n'emitwalo 10 teziriimu enkyo zisipendinga ng'omukazi wasobodde otereka miliyoni mmeka 2 n'otuuka mu kizibu omukazi n'agamba nti sente zino nkuwakuza kibiina taataddeewo nyamba abakazi bajja kuntabukira nga 17 nina obba nga nziwaddeyo naye nga ali ku saving we naye nga sente zize. Kati ebintu bingi ebyo tubikola ng'olowooza nti omukazi akomye. Nze mbalabyeko bangi ekizampe ezisukka 10 n'otuuka naga mwana ekikulu mwana nandyagadde okufuna omukazi abeere mu baana bange naye mwana nkyagala omukazi asobola okutegeera abaana bange so ani asobola okubategeera osinga eyabazaala oli musiru totegeera oba totegeera wagamba kagende zitekamanyira nze omanyi mwana kakawala kalowooza omukazi n'ava wano n'agenda wali n'akola akameeza ka mobile money ne kabeerawo ku dduuka mpola ogendo gira kaleese bukyaja bw'amasimu ogendo gira kaleese jaketi z'amasimu katandise osuubula mu kibuga omukazi bw'atandika osuubulako mu kibuga amanya nti n'engoye zikyuka omukazi bw'atandika osuubula mu kibuga amanya nti n'ebizigo bye yeesiiga bikyukamu ebyekikebe tebikola vasilini takola loshoni yekola olwo atandika okwetereza omanya nti obuwoowo bukola kale ogenda owulira omusajja nga tanze kamalaya kati kali mu kibuga abaana mwana neetagamu mwana omukazi asobola otegeera abaana bange nze olwawo omanyi bwe nagawa maama waabwe saagala ndeeta njagala ndeeta omukazi nkyakiwa obudde kati baliko ne bajjajja baabwe bali ne bajjajja baabwe jjajja baabwe yabazaala naye ebyo byonna bijja mu kwandestimatinga maanyi ga muntu kati agenda olowooza nti agamba omukazi nti nga budde bugenze nga nako kalinnyamu awaddako next tedi kyaliko kagamba anti kati tedi ye mufumbo ye yagamba nze kanyweze viivi kansabe
yali ku vivi ali ku vivi bagezezaako muwa abasajja bamutezeeko bano simanyi gundi byonna Katonda abivuvvunza abitadde wali ku muliro twala gasiya Teddy ali ku vivi yagamba kambeere ku manyi ga vivi tulabe Katonda omutuufu yaliwa atandise okukola yatandika lwe baatandika akola naye ebya Katonda byo bitwala mu kadde ebitwala kadde naye binyuma ebikolerawo speed ebyokupapa byo birabye ebyokupapa bigira bivaamu gundi ebyokupapa byo birabye akasanyalaze nkawulira ekyo yali asobola okyogera emyaka 2 emabega oba 3 nti abaana bange ennaku ebannumira kati owulira ye bwabyogero naali eka alina amaanyi agabuba owuwaaliwa owuwe omwana kubanga ye yandibadde agamba nti abaana bo bano si babo bo weebali bano bamubererewo bo weebali era kyova olaba nti bantu be bavaayo kulwa mami Teddy manyangani makula kubanga naye ekimwogeza ekyo akimanyi ne bwanayogera nti abaana bange ennaku ennuma ono ali waka tajja mugamba tajja mukomako abamakula bamubudebudo ngambe makula yalina abaana anti kati reality kati eriwo si bya hype si bya vibe kati si hype kati tuli reality tuli ku reality tebakimala bano singa bakimala singa ennaku temuluma era singa asobola okugamba nti abaana ba makula wabula yazze n'abagamba musabire makula azaale balongo yali takimanyi nti weegata bwegase na mukazi n'azaala bwekiri nze wange bwekibeera olwegatta nga tuzaala ye yali takimanyi kati myaka emeka kati saawa eno congregation nti esabire makula tuli myaka emeka tegiweze 5 218 tongamba nti evivi lya Teddy lyeririwo likola nga banvuma omwana nga boogera bingi sikuzaalidde mwana sinazaala mwana ebigambo ebyo bikuwulikikira bitya mpuliramu ng'eddaame mpulira ng'eddaame nze kankozese luzungu simanyi gwe nze si bwe ndowooza golabaki nze ndaba ng'ebyoku death bed sikuzaalidde mwana nga banvuma alagawa kyekimu neddaame alagawa ye wiiru waliwo ebigambo ebyo ng'okutte ku bugalo bwa munno nga kansa amumalawo agamba naye abaana bange naye bwe mpulidde nga so naye nga lwakuba nzija kumulama nemugamba naye olaba bwennyirira biri bye bibadde ebikulu waliwo ennyumba ebeeramu omukazi n'abaana kakati ekiteesa emmere mu kyuma kikube kijjeko ebikuta kikube emmere ennamu kati eri introduction yebadde enkulu so alagawa adduka alagawa ebyo byonna tulina bibuuza musumba adduka naye ebyo abooluganda batulaba ebyo birina tuyigiriza ffe nga ffe buno obulamu tubwepikiramu nnyo ne tubwejakiramu nnyo vidiyo enkadde singa zonna musobola ozizuukusa kyemmanyi muzirina era muzizuukusa era n'okwo ku TikTok ojja ziraba ebiseera biri byalinga tugenda zaala balongo tugenda kukola bwetuti ono amazeeyo amponyezza ennaku antaasiza naye Katonda bwe tutakkiriza nti Katonda alina pulaani eyiye nga nannyini nsi okusinga ffe ekitutuusa ku nsi ne tukola obuluvu ne tukola ebirala byonna bye tukola tubikola lwakuba tulina obuluvu obwaffe obw'emitima bye bitwerabiza nti naye bino byonna byenkola Katonda ateekamu tiiki ye waali yaŋŋambye mbikole bimusanyusa stampu esembayo okitegedde kati stampu esembayo tugyerabye kati emyaka 3 emabega oba 4 bwe byatintiranga ng'eyo speech tesobola kujja okitegedde nga tesobola kujja naye eyo speech ejyeraga nti after okugezaako after multiple tries kubanga eyo Saara
ejja ku muntu gwe bagezezzaako eddagala lyonna ebintu mu bbeeyi yonna ne ligaana n'agamba naye okitegeera no because it shows tubuulire ki ekitaliiwo sente weziri affiliation yetaliiwo oba oyagala agakaani oba South Africa oba London oba UK oba India oba wa ki ekitasoboka so kati ffe bino twali tetubisuubira nti alibibuuza naye bw'aba atandise obibuuza tugume era naffe tumusabire tonzaliddeyo mwana kitatimiteyo diipu nnyo kyekiganye mbambi togamba nti evivi lya Teddy wano wetuli awo wetuli Teddy emikono giseeko Teddy tongamba nti yalemesa Pentagon yagikuttemu totta mikono mwana Teddy kendeeza obusungu Teddy emikono gireke waggulu Teddy kakkana tokoowa emikono gireke waggulu paka Sitaani ng'asesemye ebyaffe atajja bisesema kweri bulijjo ekiŋŋamba ekintu eyo kijja kuggwa ffe bayibuli yegamba omulabe bye yatwala Katonda bw'aba akusumuludde ng'abikomyawo emirundi 7 bigenda kudda Teddy walemezaamu wano ate Katonda gwe omanyi nti Musumba yasabanga essaala nti bw'olabanga nyonooneka ontwale agisoma okimanyi yalinga saala ye nti bw'olabanga nesiriwaza nga bano abafere b'omu kibuga ntwala Katonda yawummula yeebaka yagyesomera yes multiple times on record nze bw'olabanga nyonoonese nga ntandise okukola bino ebyekigwagwagwagwa eyo nno saala yagisabiraku nga reactinga ku Kiganda ne Sindi anti wano wetuleetera tonzaliddeyo mwana yagyesomera naye Katonda akugamba naye temuweeri si bwenkola ekyaliwo oba oyonoonese oba toyonoonese sooka obeere oyo omusajja Katonda ayinza obba ayagala mumukozesa ng'ekizampa esingayo mu nsi kaŋŋambe mu Africa mu nsi yonna abeerewo Benihini yawukana ne mukazi we Benihini ono Benihini yennyini ow'enviiri enjeru agenda kujja Benihini bwe yali ku buliri ng'ali bubi Katonda n'amugamba kyowakola totagala siriiwo Benihini n'addamu n'apropoozinga eri mukazi we Benihini ono agenda okujja yes baali bamukutegiribwa Katonda Katonda kuba jeeke ate woteberera Benihini n'addamu n'apropoozingira mukazi we gwe yadivorcinga naye alitaratibu kitegeeza olina okweberera mu mangu jeeke ya Katonda ebintu bannaibwe byeba byawandiikibwa nga muzze mu bigoberera byetugoberera byetugamba n'abantu nti goberera tosobola gwe butakiwa kitiibwa n'ogamba tekikugjeemu mampaati tekiriiyo bannange so kati solution eri ki kuba abaana bo bakulu bato kyekiganya abaana bali China bakola bafuluma dda Katonda yatereza ebintu talina simu zaabwe kyekiganyi like maama yabakutte kyekiganyi abaana okulaba nze sisobola kwesiba ku maama kubanga omwana ekisooka kye benda tukkirize nti omwana abeera affiliated nnyo ku mami than daddy naye ate omwana abadde ku single mother nga taata mulamu abawanjawulomu ffe bino tubyogera eno byaffe kubanga si ffe byekyaluma naye yakirimu yakimanyi kyangu ogamba omuntu nti guma nga bamunyigebbwa lwakuba gwe olabira wano nga yeesika naye nga yakugamba ndikuweemu yes kati omwana akulidde ku single mother nga taata mulamu abaamu n'enjawulo gendeko mpola byalaba ababimanyi yes ababiri bali China Pastor Teddy yatugamba awo bombi bagundi ba engineer basoma gundi byasoma Doreen telecom engineers ba engineer ani atekamu Pastor Teddy okay yes
ekyaki weeri eyimiridde naye obuweereza buyimiridde naye naye ayimiridde ng'omukyala asomesezza abaana kintu kikutte nno ebintu no bya ddala kati omanyi bintu bya ddala bwana Ngobi okulabirira abaana bano tekukoma ku simanyi ani alibagaba nga bafumbirwa kubanga kati ebyo ogendo byogera nga weerabidde nti Doreen alina abaana 3 Doreen muwala we naye nga ababiri yabazaala ali mu nju oyo wali omugabye no tabakuzizza taata waabwe yamuvaako nedda kati kikyogamba ebyokugaba ekyo kibozi kikadde kati ebyo byakulobayo obulobi kukwata ku nnanduula oba ovaayo naye nga kubanga owulira nga akutte ku muddo kuba ne loli we yabazaalira tewamugaba kati lwaki oleeta koodi ezo ani anaabagaba nti you want to tune abaana mbu balowooze nti kyokka nina boyfriend kyokka twetaaga okyala kyokka biki no gende wa Katonda munnyonnyolemu nti omanyi kyantagalako naye enkomyewo Beniyini ya divorcinga n'omukazi naddamu na proposinga ku mukazi y'omu ne baddamu ne bagatta ku mukazi y'omu kyekirina okukolebwa wano yes akisuule wadduke ate akole ki ntera owulira Samoni ng'alinga anaatera okisuulawo aba tagukubye mu nnyanja oyinza okudduka eno n'odda eri ng'omukazi nankola ensobi yasooka zeyakola abaayo kyezza wadduka totera biwulira ebyo tera biwulira ebiboozi aba tayokyezza nnyo wadduka nakisuulawo owange ebintu ebimu odduka ebintu ebimu kubanga kati atisi wano 10 ku kinnaakyo kumuwagira okudduka kuba tekiriiko okubonerezebwa kwa naye nze kyenkola okimanyi mweyo embeera omukyala nsooka ne mujjawo ne mutwala aba mu Amerika okukyeyo omukyala ki oli makula nga waawano nensooka mujjawo bwe kiba ng'evviivi lya Teddy kati lizatusi zino za wano mujjawo kati oyagala n'enkomawe wa Teddy kati mbu oyagala kuyigiriza makula buyaaye lumu nakolera obudde buba buyaaye lumu nakolera omugagga omu okuswalira wano nswalira mu Amerika lumu nakolera jje n'omu Jeno Kahinda bino ebintu byo byokola bino byenkola ebyamasannyalaze bwe tumala okukola nangamba how much ne mugamba jali mitwalo 57 570 nantunoira how much 570 do you want to steal from a thief Do you want to steal from a thief? Nengonda, my boss auntie, that is it. Come back tomorrow. Kera ne tuddayo sawa munana ze yatugamba twali tuyingira bwe tuti nga yafuluma gate twayisinganya mu gate wennyini nga namugamba my boss have come kati ne ngamba omusajja tandabye naye andabye ne mukubira essimu ngamba my boss I'm here. Are you stupid? Didn't you see me get out? Kati tuba tutuddawo ne basajja bange tulinda eyali abanje emitwalo 57 ne bandeetera emitwalo 68 sajja omuvubuka nazeeta n'agamba daddy left this for you. Kale kati tubadde tunoonya bino lwakuba nandaze mu mbozi naye tubadde tunoonyamu kiri nti do you want to steal from a thief? Ekyo kyekibuuzo ekiyinza obuuzibwa omusajja omu ng'agamba nti kankutwala Amerika bajja mubuuza oyagala kubba mubbi nze nzireyo wa Teddy kuba enkyungwa nzireyo wa Teddy oba nswadde oba nki tuddeewo kyaki ekyo bakimukkiriza mu kuteesa bakimukkiriza mu kuteesa nti oteesa naye kibeere ekyo kyateesa bakimukkiriza nti anamikebo we simanyi kati solution eriki kusaba kusabira Faruko mbuza nnyo solution egamba kusaba naye ozo okusaba okuzalawa Bujingo asabe Katonda amusabe ki
okugoba ono gwalina ddeyo mu bufumbo buli oba kwenenya bye yakola mukyala we asigale n'oli amuzze ku kkuba ettuufu. Kati ebibala ate ebiri mu kkuba ettuufu birimu okuddayo eri enkyungu eyo bannange. Mwaba komenti musobola oyomba mwaleete kisoboka abantu bafiiremu ffe ekyaffe bwe kityo bwe kiragira. Gwe bw'oba oyagala kuyingira busiraamu nga toyagala kusala olimba. Kati alina okwenenya. Ekikolwa ky'okwenenya kirimu okuddayo ewaabwe. Kirimu ebibala okuddayo wadde. Okudda mu bufumbo obutuufu. Buno bwe yakola abukola ki? Obwensi ate buno ani abumanyi? Nga kinene. Buno teri abumanyi. Bakiguruupo agenda bagamba ki bakikoosi. Bajja kupowa. Ate Katonda olunaku olumu nga Abafalisaayo abo bateesa okwata aba Peetero babasibe babaggalire. Mwalimu omusajja omu yalirawo yambalizo yita nga bamuyita Gamalyeri. N'abagamba naye bannange abasajja be musibye omusajja n'atoloka mu kkomera nga teri we bamenye n'avaayo. Mwegendereze mwandibanga mulwana na Katonda yennyini kati. So always bakikoosi babeera mu Gamalyeri abalabula. N'abagamba nti kati we kituuse tukiwadde hype tukiwadde vibe n'ebirala tubikoze naye ekyamazima kati wano tulwana na Katonda. Kati bakikoosi beetaaga mu Gamalyeri kubanga abaana be baba bakulu ng'alina ennamba zaabwe ate omukazi oba obimuyingizaamu otya? Anti abaana teboogera. Okitegedde? Tabafuna. Kati kino aleeta buleesi gamba nti gundi gwankubizza. Okitegedde? Kipa kwekwasa mwenda nti mwenda mugamba nti bakuba batyeyo nti batandikidde kwanyo sala teguvuddeeyo. Okitegedde? Ekiri wano. Kuba abaana we bali bakulu. We bali above 18 okuleka omulenzi. Kina mini box yaabwe mwogere. Naye ate kati okisindika otya ewa Teddy. Faloko ekibi kimenya. Nenga nze kyensaba bakwatagane. Abaana bakubire ku taata kubanga omusaayi Teddy nawo. Ebyo saba toli serious. Luli wasoose kulumwa ate wamaliriza osese. Ulira. Wagambye olumwa nnyo ate olwamaze n'oseeka. Ulira. Omusaayi abaana babujingo tukkirize tugaane omusaayi gwa bujingo. Kitegeeza abaana bajja kwetaaga taata waabwe. Teri akiganye. So kati ndowooza wabeerewo enteesaganya. Kyekirina obbaawo zibeerewo. Naye nga ky'omanya bujingo baakuteeka wano we baakussa awo naasimattukawo wano. Ate awo awantu wakola mpola naye wakuba ebigambo. Gwe ne bwoba ne palapase kikaaki. Naawe kati nyookeza wano dda wano kati nga gumusaba ali ogu zidde okunywa. Nanti bw'aba y'omu aba alina by'adimandinga. Ate abaako ne sacrifices ennene. Adimandinga nti kola ekituufu. Ye kyayagala. Fwe kitwawukanya ne doctrine ye nti kyannyonnyola tetukirabangako waffe. Naye yagamba nti kikoleka ate n'oniigiinawo. Kati approving. Tugenda okinoonya mu bitabo tetukiraba we kikola. Tukirabako bibonerezo. Yatugamba nti kikola. Setting a trend. Kikola. Ffe tuli balaana twagala tukiyige kikola kitya. Ekyokuwaza omukazi ng'olina omukazi. Faruku nga bw'onoogamba nti buno obusiraamu osobola okulya akantu gwe kasita osenyesa amazzi agookya. Omusajja n'akebera Kurani n'agiva kuno paka nga takiraba. Naka naye kino nti onabisiza amazzi gookya kigenda kukola. Kindage wano nti wano nga kibikula sikiraba nti gwe lya akantu n'aba amazzi gookya. Banna kati twagala katunoonya puruufu eri bibiriko Jesus yalagira oba eri spiritual owase olina omukazi okyali mufu osigale ng'obuulira owasizza ebbali osoose nakwendayo
proof yo kaje twagala provinga nti kikola aho kati bakwati proof just yeah gweva ku bano wamma nze nange sifiireeyo tuwasa abakazi just proof Katonda atuwa abakazi testinga buvunaanyizibwa bwaffe. Okay. Kati ndowooza proving kyekyakoze Adamu n'asooka abeerawo nga tekuli kintu ayige management ne balyoka bamuwa omukazi. Kati mwe mutandika okuddukayo kasa mwawulire emboozi eyo ebibooziboozi ebyo ebitandika mutasooka funa bujulizi bumalayo. Anti kati okufuna obujulizi Faruuko naawe nze bwe nkugamba nti eyo si nkuba ng'ate olaba batoba. Weetaaga oli kugamba nti si nkuba asooka amala akugambe nti kati nkuba. Ayinza okuba tap water oba gashawa nga si nkuba. Ekyo si kyange kikyo. Kimukoze kitya? Nze okugamba nti eyo si nkuba. Weetaaga ne bwe mba sikugambye nti si nkuba gwe bw'olaba batoba ovaayo. So kati bwe twawulira nga ki ng'okiraba nti amakoona mangi ne tutambula. So kati okuvaawo ebisigadde ebikwata ku Kanani n'eyo na biki gwatero bindeetera. Olwo okuva ku Bati Valley muli ne Teddy. Ya tuli naye. Teddy ekitegeeza yalinga waawo nga tutambula naye bulungi. Kuba ye mami era gwe twali tumanyi. Yali mami era nga ye mami gwe twali tumanyi. However Musumba yitayagala tumuyite mami. Why? Agamba tayagala bwebindu anti abantu tayagala bintu byakumamisa ebyo kudadisa ndi muganda wammwe. Bayibuli etugamba nti awoluganda Paulo yatambula nga bonna bayogera nabo buli nsi gye yatuuka Bagalatiya yonna buli gye yali atuuka nti ngenze Bakolosa yonna buli we yali atambulira abooluganda. Abooluganda si mami si daddy. Naye ng'ate be basajja abalinga kumpi abatambulira mu Yesu. Naye buli we yatambulira nga abayita ki abooluganda. N'agamba nange njagala muntwale nti ndi wa Luganda. Saagala kintu ebyo ebya mami ekisooka ndina mu myaka gyammwe abasinga. Muzumanga yabagamba ne mukyala wange naluswa saagala ebyo byakumamisa naye nga bw'omanyi nti ekitiibwa Katonda bw'aba akikuwadde kyekola kyokka era ng'abantu mami muzeeyi okitegeera bwe kityo nga bwe tutambula. So nga amazima mangi n'ebirabibwako nga bingi okitegeera n'okutunnyonnyola ku biweebwayo ebitakoma kino kiri n'okugula ekintu nga tekiggwa. Kyekyo kyenvuddeko kugamba nti twasondako egenerator ya $7,200,000 mu service egyo lwakukkiriza nti ekintu bwe tukitandika kiggwe tudde ku kirala era nga tulina accountability. Ekitabo ng'ajja ne basoma twasonze overnight center bwezi twasasuddeko obutebe bwezi twakozeko ng'abagamba mujjeeyo ebitabo nagamba mmwe temwasoma abamu mujja somera wano nja bayigiririza wano okusoma nga musomera ku accountability ya sente zammwe ze mutoola. Nze siri mufere wa mu kibuga nga bano abalala kati nga owulira ng'ebintu biri straight awantu wooli ne bweweekako obigiseewo tosobola okitegeeza. Kati bwe tutyo bwe twatambula ne mugenda Kanani. Tugenda Kanani awo tandikira okulaba ng'ebintu bikyukamu. Omukulu bw'ava ku kituuti kati abeerawo ko. Luli bwe yavanga ku kituuti teyabeeranga ku kyaki. Ng'abeerawo addako awo mu ssando n'agendako mu restaurant. Nze nga restaurant ino simanyi nti yaani ya Makula eyo Bini gye yaggamba. Nze nakitegeera ku Bini nti restaurant yali ya Makula. Waliwo restaurant awo omukulu gye yayigira okunywa obuugi ng'eka yali tabunywa. Saga kwogera ku musumba wange wenjo kubanga alina kye yanzimba. Waliwo restaurant awo. Kati bwe yavanga ku kituuti ng'agenda ku restaurant. Okay. Kati bwe bityo awo bitandikira. Tegeeza Makula yali asabiranga awo. Yali asabira awo. Kitegeeza mwali mumumanyi. Nga tumumanyi. Ne radio tugiwuliriza kubanga Makula agira nnyo ku bya radio.
waliwo omukyala mugezi nnyo bamuyita Susan Makula Nantaba mukyala mugezi ayigiriza ebintu kati omanyi nga bw'obeera mulaavu Faruku nga bagamba omuwala oyo si mutuufu naye ng'ogamba nze omuwala ku byandaga aliki alifiti kati ebiseera ebyo nga bagamba nti Makula mukyala mugezi nnyo biki olw'okuba olwedde omusumba oyo omwagala programu ogitega n'owuliriza byannyonnyola yali ku radio ki Salty yalina omulimu ku radio ku Salty ku makya naye ng'ebintu Makula byannyonnyola bw'oba otudde wansi bizza muno mu science bate ebiri simple ku primary level naye ng'omukulu abagamba tibyamaanyi nti osakinze ku kansa osakinze ku cervical cancer osakinze simanyi kuki ku ulcers osakinze ku mazzi gwe nawe ne bwe baba tebakikusomesezza singa oleka amazzi muka boto water bottle n'ogireka mu motoka n'osanga nga kabugumye kabimbye oganywa era nawe okiraba noga olaba kaboto kabimbye bwe kati nga n'amazzi si malungi byali bya bulijjo naye ng'omukulu wajja katuuti byali bya primary bulijjo nnyo naye ebiseera ebyo mwali mutemukibalinga tuninzi n'owulirizayo wange abantu bakolanisa ebino ebyo ng'ebyakazibwa Bashiri ebya musajja wa bwino Alan Sewanyana byebyo asomye ku Sky ate byakuleta ali nagamba wa bwino ifo kyokugamba nti genda osome tabloid bwete bosome kati olwo pasi yagikuba nga agikubira presenter we oba agikubira ffe nga tumanyi atunda radio kubanga yakajja muwulirize mugiwe n'abalala sitika tuzitimbye ku motoka bazitwa nze motoka yange yakagendako sitika ezi esooka yali ya Bobi Wine nga yesimbyewo ekyebando ekyeddundu eyokubiri ya Salty okuddako ezizzeeko za kampani yange kuba nze naye sitimba saga bintu bya kwera bisalabisa nange sibyagala nga sibyagala ze stick ezasooka nabaga muteekeko sitika za programu eno tuteekeko muwulize Makula nga tuziteekako tuzireeteeka ku maduuka gaffe ogitwala n'otimbako nzigi biki ng'owulira ekintu muzimba kyammwe kubanga baakituwangako obwannannyini obwo balirira kino ng'ate ebiseera ebyo nga omusajja oli akyaliwo mutabani wa Bishop Serwadda Martin nga bagaba n'opportunity emirimu egyasookanga oba ku kyaki oba ku radio oba kuki aboomwo mu kintu abasabira omwo nga muwulira you own this nga n'okugenda nti okuute toilet owulira oli wammwe okyetaaga we should keep our place clean okitegeera so kati bwe tutyo bwe twali mu kutandika antiira ogwo omwaka nalina mu Christmas eyo mu kyalo ne biyita ngamba wange omukyala wange nanga ebiki ebyayita ebyo ebya gundi ebyo baagala kunziba baagala kutwala ttaka biki baneefuulidde ebyo naye abakazi kale balina elementi eyetya buli kimu naye oluusi baba batidde bituufu mukazi wo yagamba omusajja oyo awaanawaana nnyo omukazi olimba omugezi nze omusajja awaana omukazi ng'atalina owuwe nze simba simutegeera nawe opapa mukazi wo yagamba abakazi bo bapima kodi bazitegeera nze pastor awaanawaana nnyo oli omukazi mugezi nnyo mukazi mugezi nnyo kyokka alina omukazi eka konze kati ekitegeeza kyoli presenter gwe tomuwuliriza wano likana abasajja ekyo tuyinza okitwala gundi naye abakazi tebakitwala gundi tukitwala buli wowaanawaana omuntu ng'olina omuntu ewaka sikamukoodi omukazi atya nnyo nze ne bwemba nze ne bwe muba mu business omukazi bwe mugamba nti kufuna muntu oba abeereko ofisi oba ku dduuka oba kiki azooka n'akubuuza muki bo bamanyi wokireetera nti muwala nedda nze nja mufuna tufuna omuntu atutambuliza bino oba atukuumira bino muki
omukazi yabuuza mangufu omusajja twagala manya obuvunaanyizibwa butwaliddwa waliwo abututte basi okitegedde kati mukazi wange ngamba ebintu ebyo byandiba bitunga mga gwe totandika ku musumba totandika bintu ebyo naawe gwabo ba media tomanyi nga abasumba bangi abamuli obubi kubanga yatereza enjiri abantu bali batufera nnyo biki mwagala tuzzaayo mu njiri nkadde nga mukazi omwali musaba naye nga tusaba naye yakugamba katto kyakakubayo kye kiriwo naganze nze mpaana gya wano oli omukazi w'oku rediyo sijagala nonno ebyo ebiseera nga badorini nabo ku rediyo nti kye bayitamu dorini Bujingo nga kye kizibu kyayitamu dadi awaana nnyo ki nga nabo bakiraba ng'oredde olutalo mbu mweruli kanze mukyala wange ng'akiraba naye nze nga sikimanyi abakazi baba bapimye nze kubanza ensonga gye yaleetanga nga sigirabamu makulu oli gwawaana purezenta tutunda rediyo ate naawe obiwuliriza gwe lwaki omuwuliriza oba amuwaana bangamba nti ne mu kibiina omusomesa wabanga awa example nga mulabire ku gundi temulaba Aisha temulaba Rehema wakikola kimu bibiri Rehema mbu wabaawo engeri kodi zibaawo makisi zibaawo ezijjiraawo kubanga kati ajja kugamba ate kwengezesa oli ye marking guide gwengezezerezaako bulijjo ate kati agaana atyo yeeta nti kakati Rehema ekyo nakoze kikuli ndowooza naye walabye bye wakoze nti ye master kodi ezo muzeetegerezanga nnyo mukazi we yali yazibuuka yes ye yali yakibuuka ngana weebe ettaka nga tujja tutambula paka bino bwe bibaddewo olw'ettaka nga tutandise osonda awagenda Pentagon tutandise osonda olwedde batulazeko ku bifaananyi tutandise nga tukuze kale tukakase ebyo ebiseera so ebyo olonga ettaka muligula mu kyaki oba lyali lyani ettaka tulina gwe twaligulako baali ba Luganda gamba mumanya kintu kya ministry kyali kya ministry ettaka baatugamba ligenda bba mu mannya ga kyaki however ng'omubugumyeko ne bw'oba kale oli mukkiriza omubugumyeko okimanyi nti teri tayito esobola kubeera nga siginitore si muntu okitegeera okyo okimanyi ekyo oba okimanyi bumanya kati obviously nga tumanyi era bahandola be baani be bamusumba naye nga ki kale ettaka lya kyaki ekyo kyo nga tukimanyi tutandise osonda awo ebyo bibaddewo musonda ki Pentagon musonda ki tutonda Pentagon olwo mugitandika ddi mwaka ki twagitandika mwaka ki nga byadda Pentagon nkadde bwetyo leka naawe Pentagon yawano nze ndi myaka emeka nga si 2023 tebayawukana 2018 before covid after covid before kuba olwedde ffe twali tutandise okukola Pentagon yali yatandika dda sigeza 2017 eyo nze nalina akagisondera emitwalo 6 imani ngamba y'omuku oba ateketopale imani nalina akazisondera waliwo akayiwayo 6 ate omukyala 5 gawamu ne 10 ate omukyalawo omukyala wange simanyi kuba okuwaayo kwa mutima naye yali atoola n'akola ki n'ateekayo kubanga akola naye nze nobadde mayiyo akaakati yadda